tubaweereza PDM genda mu PDM abantu nga mmwe mwekwatirira nolemo emikiso gikozesa egiriwo olowooza buli muntu banaamuzimbira ennyumba ekyo kifu ate bw'oddamu okundeekaanira bajja kukukwata obutaba na mpisa kyemuba temufuna namu kati ondeekaanira nkole ntya olaba nze naakalaba bw'oba olina kyoyeetaaga oyita mu bakulembeze abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe mwemulekedde n'ekibiina kyaffe okusereba kakati onootumaani nga mwalonda bannuupu tulina gwe otumalonda bano musobole okubabaweereza kubanga si buli muntu kyasobola okutuukirira prime minister kati oleekanira mu bantu abantu bakusunga ekibiina kyo kikuba ku ttaka mwawagira nnyo olwo mubalaba abo be basuula ekibiina kyaffe naye mumugyeko ebipapula bye ndabe kyayogera kyagamba ate oteekako n'essimu yo oba oli awo kyayogera kirimu naye nga tamanyi ngeri gyakola ki yakireetamu aleekaana buleekaani Yes, wetutuuse wetuli. Yes, abasajja kati bakambwe ebitiya era kugambye nti munange oba bakusuubiza toteekawo nnyo embeera mbwolo kati mboteekawo embeera bakole batya mbugwe wekka gwe baasuubiza abasajja bakambwe no mannanga abantu bakambwe oyo no prime minister wa Uganda naye ndowooza owulidde ebigambo byenvaamu kugamba nti oba ky'omuntu ekyasobola okugamba nti ayogedde ebikankana bannange bitiisa naye nga kyekituufu ate ffe tubaawo kubanga tubatuusako byonna ebitambula ebigenda mu maaso neno mu ggwanga nga tuvuddeko eyo Eddie Kenzo nno bamuviiriddeyo lwaki statements ze yakoze zimufuukidde akabasa kala tugende mpola mpola nawe owulize statements ezo oyinza okujja mu kimu bibiri ku Eddie Kenzo akoze statement n'agamba omanyi oba butasoma nakyo kintu kibi nnyo ne bw'ofuna ssente nga tosomye era karakita z'obutasoma tezeebulizaayo yeggwe pulezidenti w'ekintu federation n'ofuuka omwogezi w'ekintu n'ofuuka akawuntanti n'ofuuka omuteesiteesi n'ofuuka buli kimu ekyo kyennyini ky'okola kye kiraga nti ekyo kyennyini kye mulimu tekiri serious mbu Museveni ku mulembe gw'abantu bazimbye ku mayumba ye Kenzo ekimwagaza Museveni mbu abantu bazimbye ku mayumba kitaawo y'ataayina oba gye wakulira ye wataali mayumba ffe twakulira mu mayumba tegatandikidde ku mulembe gwa Museveni waliwo jjajjawo omuntu kummwe yakulira ku mutinga akanyonyi yali talina nnyumba gwe maama wo gwe omulabi wa vidiyo eno yakkulizaawo bakitaawo yakkuliza mu nsiko yali talina nnyumba njagala okwogerezeganyako n'abasokka ku mulembe gwa Museveni mu kkula ebiseera bwe baakulira mwakulira ku miti gwe kitaawo bw'aba teyalina nnyumba ng'essaawa eno okuzimba ennyumba kye kikuwagiza Museveni mwali baavu kati gwe toyinza kubeera jjinja kwe tupimira gavumenti ntuufu kubanga ebikukkusa ate bitono nnyo Eddie Kenzo abantu bazimbanga okuzimba tekutandise ku mulembe gwa Museveni just gwoba gwe ne famire yomwe mukutandikidde ku mulembe gwa Museveni naye kuva dda abantu babanga n'amayumba ate nga bajja mirimu essaawa eno gye mulabanga egitaliimu nsi egyo gye bayonoona emmwanyi pamba ebyobulimi abasajja mwe bazimba ebyobulunzi abasajja mwe bazimba kakati okuzimba si gwa mulembe guno era toddangawo ne weesudiya mbw abantu bazimbye amayumba ku mulembe gwa Museveni mwe mwali abaavu ffe twakulira mu mayumba of course ne bannyaffe tekuliika kugamba nti saakulira mu nnyumba ate nga ya bbaati ate nga mwamba kakati gwe bw'oba gwe kipimo kwe tugenda osinziira okulonda Museveni just mwali baavu
guli kipimo kikyamu okupimirako okulonda Museveni n'agamba mbu kati abantu bazaala ne luli baazaalanga lwakuba gavumenti eyaliwo yali teganya baana b'abantu kukulira ku street just kati gwe basanga ku street n'otendereza emirembe gibukadde mu Uganda nti kakati abaana basanga ku nguudo nga basabiriza ne luli baazaalanga. Okuzaala tekutandise ku bulembe guno ne luli baazaalanga ekyenjawulo ekiriwo abaana bayalingako enkuzanga ne bannyaabwe tebannabajja mmanju ng'ogwabwe gwa kukuza baana ffe baatukubiranga okuyenjeera naye nga gy'oyenjeeredde oba n'emmere gy'ogenzeyo n'olya mmwe mwagabayo ensigo naye ng'ate kikkubya nga ku mulembe guno omwana ajja ku street gw'atalina waasuubira nti amumanye nga anonye kyakulya oli n'agamba laba bannange namungi w'omuntu Museveni atukuzizza abantu kakati basobola okuzaala ne bakuza ne luli baazaalanga era ne bakuzanga lwakubanga baakulizanga mu nnambika. Bano boolaba ku street kabonero ka bwavu mu nsi yammwe luli abaana tebajjanga ku street baabeeranga ku ssomero baabeeranga waka baabeeranga mu byamizannyo oba kutya abantu. Bano abamu ab'omulembe gwammwe abo be musanga ku nguudo ne mutendereza Museveni tuwezezza population for what? Gwe tokimanyi nti n'okuzaala ennyo kabonero ka bwavu. Omugagga azaala bwe kuba okuzaala ennyo kyakwenyumiriza gw'olina bameka ku ssente z'olina. Bwe kuba okuzaala ennyo it is also an achievement kwe tusobola okukubira Museveni engalo gw'olina obusobozi lwaki Uganda yonna todi owning nga mulimu baana bo. Omanyi lwaki temuli baana bo? Era omanyi lwaki tozaalazaala olina ebyokukola. Ffe abakazi TV zaffe abakazi zafuuka kiwummulo. Atalina TV bw'omaliriza okwebowa ng'ovudde gy'ovudde ng'ogenda ku TV yo ng'olaba ye mukyalawo. Ffe tetuwuliriza muzannyo gwa kadiidi ku Radio Uganda bakyala baffe be batutuningira zi radio ne tuwulira ku maloboozi ag'enjawulo. Kyolowooza ekiva omu baana. Mugagga gy'alowooleza okugenda yeebikke tulo twe tumukuula eno ku zi laputoopu ze. Omugagga abeera n'ebirowoozo mbu yaguze ssente yaguze za bbeeyi nnyo kati nze ate omwavu bye nneegomba bigulwa na nsimbi gwe bw'oziguza zinnaazo obeera ondese. Bembooziza naguze ssente stress kati temufuna budde buzaala abalina ku ssente oba abalina ebyokukola era ffe abatalina byakukola ffe tuzaale nnyo ne muweerako Museveni achievement. Mulaba twaze population erinnye abantu bazaala bwavu nabbula bikola alina ebyokukola buli mwaka abeera muleeba. Osofunisa omukazi olubuto ng'akyayonsa ng'abadde alina ebyokukola nga yasaba liivu ku mulimu oba baamuwaayo ka maternity leave ka myezi 6 ate n'omutikkiramu olubuto omulala emyezi 6 egyo era n'asanyuka nnyo nti afunye ekyamagero alina ebyokukola tagenda kubeera muleeba. Abatalina byakukola mwe musiiba nga muzaalazaala. Ensi okubeeramu abantu abangi kamu ku bubonero bwa bwavu kubanga abaavu ffenna tukimanyi be basinga abagagga okuzaala. Omugagga abeera n'ettaka ddene nga mulimu ekikomera nga musolooza nnyinamu abaana besimanyi muwendo osangamu abaana 2 oyo asusse nnyo naye ng'abasinga batera kukoma ku omu n'osanga ffe abaawula kateni ng'omwana ali emabega wa kateni eyo nga mungi kubanga tetulina nnyo bitukubiriza kwewala bakyala baffe. Era tetulina kiwummulo kisukka ku bakyala baffe saawa 4 tubaawo. Era omwavu nganzi gw'osanga ng'agamba nti omukwano gwo gunsudde eddalu nga gwasuula mugagga kyoyo eddalu alina ebyokukola omwavu gwe gusuula eddalu kubanga gwabeera alowoozaako so tobeerangaawo nti anti luli abantu twali batono kakati abantu twaze nnyo. Abantu basobola okuzaala bwavu ate era n'ensi terina kudda mabega. byebyo bantu bange naye nga kyensobola okugamba nti Eddy Kenzo ye yatambulira mu birooto by'essaawa ya kakati era nga ebintu tomunenya nnyo ebintu ye alina engeri gy'abirabamu ate era munnange ebintu kwegamba essaawa ya kakati bimutambulira nga bwe yabibala. Nga tuvuddeko eyo nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo mwagategedde agali mu DP block
ebyampuuga mwabitegedde ne mwabike nze nno kandubagwe biibino onaabuuziza ekibuuzo nti kati ani kati Bobi Wine ne Mukaaku n'empuuga ani mutuufu olwaleero Bobi Wine Mukaaku mpuuga Michael Mabike oba Mabike twafunyemu kaseyita but don't worry kati ani mutuufu leero mubyadda leero kubanga kati gurupu ya DP Block olaba Haji Bumaali bw'abatabudde baali baagala biliyoni 19 Pulezidenti Museveni n'abanyigiriza ne bakkiriza biliyoni 9 n'obukadde 2 kati ndabawako biliyoni 3 n'obukadde 2 kati bano abasajja okukola omulimu gwabatumisa bagenze okugula mamotoka kati Mukaaku badde toyina motoka wadde kagaali ne bambi weevugeko oyinza gamba ngo naawe ndaba weevuga nze vuga yange mu sente zange neyanange naye abasajja bano kati mishoni mwagyonoonye mutanatuuse lwaki newa jameni kati omulimu mwagukoze mwe kati ntandaalo yebasobola mukola oti naye bannange olaba kusigala mu kintu kimu nimutakula ndababuuza abasajja mmwe ogyeko Lukwago looya Michael Mabike oba nawe oli looya simanyi okola ki Mukaaku teekako wakirika kiyosiki suubasuubula ku byennyanja ng'abalala ogyeko okuyita ne bakwaayo busente ekyo kirungi naawe ndaba sente za gavumenti oba z'opposition bw'ozifuna zirye kubanga zizo za muwi wa musolo naye okola ki okitegeera naye ogenda kuzirya ogenda kusasula otya bw'oba talina mugongo esente z'abaana byabufuzi tozirya bwe bakugulira akamotoka katwale ofunye ku keekiyo naye mwogeranga amazima kati olwaleero ogenda kutugamba ki mubya ddala tewali kati DP Block purogamba mubadde mudduka ekintu kino ne mukoleyo aka ofiisi awo Namirembe Road Lubaga Road Namirembe Road awo ne muyita enkungaano ne mulangirira Mpuuga muhudu wikinga mugambe Mpuuga ne bwakeera n'agaana mugaye yagenda kugaana lidda kaseera obega bakubega baba kauntalinga tewali kyemugenda kukola batakimanyi kati akasente mwakalidde nuno mulimu gutanakolebwa kati mugenda kulimba ki kati ate ekirungi kyomubadde mufunye Mpuuga nakkiriza nagamba mpulira bye boogera
kakati bwe baba banjagaliza kuba pulezidenti ngenda kujja nkyetegereza ate nomala nokkiriza pulezidenti ani gwe Mpuuga nedda ekyo olwota buloosi Uganda si yakuzanyirako ositegeera mwalimba mulimba bantu kati olaba omuyaye yabakuba reverse psychology singa mwasigala ku in closed doors ensi tiyandibategedde kati n'abalala basinga saawa zino bafunye empisa okusinzira ku kyatuusibwa ku Mpuuga mufunye na disipulini ya ssente ne bwe Wasanyonyi yandiridde enguzi leero atya ku kyatuuka ku Mpuuga. Haleluya. Wanji neyandiridde kati omulala bwe tugezaako kwetegereza nnyo nnyo Alex Sewanyana ne Nambooze okusanga ngu saawa zino muli awo kubanga bano bagundi abenaja nankumbi olede banda kulayini bano ba PFF wabadde balina kufuna wewe baliira ekyabwe bakibawadde kubanga bo bahalo zukuka Uganda mudoti komu era okyagamba nguzukuka Uganda ozukusanigwa tusula tutunula nguzukuka Uganda mwe gobala abasajja abo bebase twazukukada batya infulize tutawanya otegere ekyo buli kimu kya bbeeyi amazzi ga bbeeyi masanyalaze ga bbeeyi n'ogasasula leero nigavaako owulira naye omwezi nigugwako amasanyalaze togakozeseza ate nibakusaba charging fee ya umeme otegeera ekyo n'osasula TV olunaku gwogisasudde nevaako sigino kweri nobeera ku simu yo watereseka kasente ne bakaba nolaba message ugamba ngu you have withdrawn ugambe ngu esiti yazukukadde ababbi ugamba ate ngu esiti yazukuka gwa bantu bazukuke kwe kyoyogera okitegeera ngu haro bati abantu tubali buturo nga byebyo munnange omwami akoze analysis ate n'omwami oyo wa NRM naye akira nnyo okukola analysis ennyingi ennyo nawe woziwuliza n'ogamba naye nga byebyo ebitambula ebigenda mu maaso waneeno mu ggwanga ate ono ekifaananyi kyentaddewa oyo omukyalo oyo ffenna tumumanyi bamwyita Stella Nyanzi oyo nannyini drama avuddeyo n'akola post n'agamba nti mbu bannayuganda bategedde mbu Nuupu yaani mbu bulijjo mukonda eminga ab'ebibiina abagenda mu iPod nti balya ssente za gavumenti mbu kati ani afukamiridde pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu essente ezo zo si za mwoyo wa musolo mbu ye abange essente ezo kati ze muwandiikidde iPod nga mwagala mwegatteko babaweko ssente si za mwoyo wa musolo ono omukyalo ono ayogedde ebigambo bingi Nyanzi Stella era nga tumanyi bulungi nti yesimbawo ku Woman Member of Parliament Kampala woman representative Kampala yakyalengengako ne Bashamin Malende naye Shalim Malende n'amusinga era bw'ati essaawa ya kakati wetwogerera ali mu ggwanga ya Germany
yadduka neno mu ggwanga Uganda ng'agamba nti baali baagala kummiza omusu okumulisa akakanja nti gavumenti eno essaawa ya kakati yeekukumye gy'asinziira n'aba nga asindika ebigambo ebisongovu. Bali kubanga weekuumire ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.